nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana muwala gantu ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira kukulisayo nnyo ate mukumulamu okwo nyongedera okwebaza nti webale nnyo webalidde okutulaba webale nnyo webalidde okutambula naffe kuva mwaka we gwatandika ate paka wano kuba nange tusiimye nnyo nyini ddala kale nga bagambye obanga bwolabye mu kitundu ekisoose nga tukulaga omwana mulenzi ono Vincent engeri gyakolamu emirimu gye era nga wena kutegeezezza nti munnange ebyo byaggwa ate netulaba Ssaabasajja Kabaka n'ebirala byaddakaawo agenda kuba ate atubuulira emirimu engeri gye gyatambulamu n'ebiringa ebyo. Sebo Vincent nsanyusa okukulaba nange okusisinkana nnyabo kaseera kawadde kawanvu ddala obulamu bugamba ki? obulamu si bubi mpozi obubwo nange olina empalampola bulungi ya tuba tuli awo kifaanyi kya Ssaabasajja papa kifaanyi kya Ssaabasajja so twaliyo of course nga tukiraba kyali kigenda mu maaso so tubulyemu akaseera ako k'omukolo tebyali byangu okutuukayo ku mukolo naye era Omutonzi yannyamba nensobola okutuukayo ngeri nti maama ali omu ku bakwasaganya ebyobulamu bwa Kabaka bwa Buganda yatuukirira Kago namubuulira ekyaliwo amakulu ge nali nina aga Ssaabasajja era ne bankwatirako ne bansobolesa otuuka mu Lubiri. Tugambe nti omukolo gwali gwankya bankima kiro ekyo kyennyini era nasula mu Lubiri ekiro ekyo kyennyini n'amakulu ga Kabaka. Soko abantu badde tuddizeeyoko katono mabega twaleka ekifaananyi nga tekinagwa bulungi ekifaananyi kyali tekinaba kuggwa nzijukira naye before ng'oteekateeka okusiga ekifaananyi ekyo wali nga otagetinze mukolo ogwo oba just ekintu kyejjabuzi? Kintu tekyejjabuzi kyali kitegeke kuva ddala nga ndi mu P3 Ssaabasajja yajja by that time twali tukyalina Bulagala waliwo ekereziya gye bali bayita Mapeera sijjukira linnya naye ndowooza Mapeera y'Abakatuliki. So Kabaka yajjamu ebiseera nali nkyali muto ng'awubira abantu ng'ava mu Wankaaki emisaala ewedde ng'abantu bakubyeko bangi, so nga nze neewuunya ndaba abantu bayayaana okulaba omuntu oyo ngamba Kabaka yaani kati nga ndaba ne maama bayita naye ngenze ne maama kati nga ndaba ne maama musanyufu nnyo kubanga alabye Kabaka, so kati nze ne mwesikako ntandika okuwaganya mu bantu ndaba omuntu kyoyo buli omu gwayayaanira okukola ki okulaba. So muri ekyo ekiseera ky'okuwaganya natuuka mu maaso ge kati yali asize omukono bw'ati kati nga njala mukwatako mpulire nti muntu oba kati naye ngenda mukwatako bwe nti mu ngalo nawanika omukono gwe ogwa ddyo awubire abantu kati asobola mukwata mukono gwe kati nze nakwata lugoye olugoye lwe obwakabaka naye ndufiiringa kati we nalufiiringa okikolwanjiwa nga lwakumukumu saamanya gye lwava naye nakankana era ne maama namubulako kubanga abantu baali bangi naye mudduseeko nze ngenze kulaba Kabaka buli omu gwakola ki gwayayaanira. Kati nzijja nkula mpola nga maama yansigala mubuuza Kabaka yaani nga omanyi omwana omuto nga tamanyi bintu bi nannyonnyola kati gye nakoma okumanya ebyobuwangwa n'ennono gyensibuka mu Buganda nakyagala nnyo n'olwekyo nensalawo nti bwe ndiyiga okusiiga ebifaananyi ndisiiga omutanda n'enkimukwasa ennyabo. So kyakulimu ng'olinda akaseera ako ennyabo. So okisiize okimaliriza? Nkisiiga nkimaliriza era nga mbadde nkugambye wali emabega nti tebyali byangu kati ekiro ekyo actually nali ntegese nti ku makya nja kukeera nnyo nga ku ssaawa nga 10 tusimbule okuva ewaka Kasangati twolekere Olubiri
abula nalina we nalindi ne bankubya ne baŋŋamba waliwo abave bayitawo mbuga abava mu lubiri abakukimi naye baagala ogende ne amakula ga kabaka kubanga era waliwo abali bankubiramu ebiseera abaali baagala mu kiseera ekyo nga noonya ani ananyamba okunkonectinga okutuuka eri Ssaabasajja waliwo abakirabako kati mu kukirabako ne bagala okigula ensimbi ezaali mu bukadde obw'enjawulo bwesegenda kwogera kuki mukutu abula nagaana olw'ensonga nze nga nze nakikuba nga njagala kiwani Ssaabasajja ekisiiga ekyo nakimalako emyezi gyali 7 yenyawo. So olunaku lutuuka gwetwogerako omukolo gwe twogerako ge matikkira ga Ssaabasajja ga guno omwaka nga weza emyaka gyali 3. So bakukima bankime waka nga tutuuka mu lubiri. So twatuuka mu lubiri era baŋŋamba amakulu ago gabeereko gayimirireko togavaako kubanga era bangi bali baagala gabba. Olimba ge makulu agasinga era ge gaali ag'enjawulo ag'omwaka guno ku matikkira ga Ssaabasajja. Kati abaagala bako basooka kubanga enamba yange bagifunanga naye nga nze omupiira omutima tegutebenkedde. So kati mwaki ekiseera mwabyawo abankubira baŋŋamba ngenda kuwa obukadde bwe buti ekifaananyi kikola ki kinguze ngenda kuwa obukadde bwe buti tulinawo zino kitegeere. Abantu bano abakubanga essimu nga bagamba tulinawo ssente bwe ziti olowooza baali bagula kifaananyi ekyo bo bennyini kukitwala amaka gaabwe ekigendera kyali kyolowooza? Ekigenderera kyabwe sijja kugamba nti kyali kino kubanga sinze ali mu mitwe gyabwe abula kyemmanyiko ku bisiige ebisiige ng'ebyo eby'obwakabaka oli asobola okigula asobola okikubamu obukadde tugambe obanga oba 25 oba 50 kisinziira ku musiizi kiki munegotiatinzeeko naye ate ye watuuka eri n'akitunda times 5 kyakuwadde. Kyembadde nnoonya ekyo singa era nze nali nakikola nga ŋŋambye nti njagala ssente nali ngenda zifuna naye ate nze saayagala ssente nze naye njagala kiwa Kabaka yennyini yennyabo. So obeera mu lumbiri bagamba nti ekintu kikuume njagala ekiro ekyo. Mu kusooka saasooka kikkiriza kubanga gwe gwali omulundi gwange ogusoose okubanga motoka ez'ekitiibwa zinkimye kuva mu lubiri okujja ewaka ewaffe nezintwala mu lubiri. Ekyokubiri newe banteeka wali wa kitiibwa twafunamu okutataaganyizibwa mu mbeera y'obudde nti enkuba yafuuyirira ekiro ekyo then twali tulina okwewagamako awamu bwe tutyo nga omanya embeera eyo era n'amasaza ag'enjawulo gaali gakuŋŋaanya amakula gaabwe naye nga nze mu ndaba yange tewali yakola kyennakola. Kitegeeza wali kyokoze nga kyanjawulo nnyo nga tewali mulala kikoze tewali. Kati olunaku lutuuka olunaku lwatuuka actually engoye zange naye nga weebaka ekiro otulo twajja weebaka ssaawa mmeka? Seebaka naye ekyo tekyalina buzibu gyendi kubanga nali natuuka nga nakimanyiira nga nsiiga n'ekiro n'enkeesa neebaka emisana. So naye olunaku nali ku bunkenke bw'amaanyi kubanga waliwo abajjaasi ba UPDF security yali y'amaanyi kati ngosi nebuzo kyekiddako wuli ogamba naye nga ddala ezaali wano oba nesasooka kikkiriza ge mazima sasooka kikkiriza era newe bwakya ku makya kubanga nagendera mu ngoye zange eza bulijjo zaali zabika bulungi naye nga za bulijjo kinaligambye engoye zange zenayambala ku mukolo baaziyita luvannyuma ku makya. Nani mami? Mombe Jena Kayinga Jane yazireeta ye maama wange yazireeta mu lubiri ku makya then nenzambala ekifaananyi nabeera nakyo ng'okikuumye butiribiri yennyabo nga nkisabise bulungi nga tewali yakirabako era bannamawulire bajja waliwo abajja nagamba tulageko katono just jakuba ebifaananyi bino kaseera kisikeekano sikeekano omukolo ne gutandika abula obukuumi bweyongera
buli ddakiika yayitanga obukumi bweyongeranga mu lubiri paka Beene bwe yatuuka. Beene amala otuuka yalina okujja ku makula agalabe era awo we nali mulindidde. Mu kumulinda simanyi kyatuukawo naye teyafuluma mu mmotoka ye, kufuluma kujja kulaba makula. So batugamba tugende eri omukolo gye bagutegekedde Nyabo. So mutuukayo? Tutuukayo nga ntuula n'abaami ab'ekitiibwa Bakago, ba Dr. Hildamani, abaami abasinga ab'amaanyi mu tenti gye banteekamu. Ng'eyaffe yali ku mukono guno ogwa left, then nga ensiisira ya Ssaabasajja eri wali mu maaso Nyabo. Omukolo gwatambula bulungi okutwaliza wamu mu ndaba yange, wabula twafuna okutataaganyizibwa mu nkuba. Omutikwa y'enkuba yali w'amaanyi, so akaseera ako ke baali balina okusabukulamu ebirabo eby'enjawulo eri Ssaabasajja tekaabaawo. Ti puroguramu ezimu baakola ki, baazisala olw'enkuba y'ennyabo. So bwe bazisaza otuuka ddi, kimutuukako kitya? Ekirabo kyange Kabaka amaze okukola gyonna emikolo, jjukira ogwo omukolo gw'amatikkira gulina essaawa zaagwo kwe gukoma. So ekifaananyi saakimukwasa ku lunaku lw'omukolo, tekyasoboka olw'okutataganyizibwa kw'enkuba, wabula ekifaananyi kyatwalibwa Kaggo akulira essaza lya Kyaddondo n'akitwala eri Omutanda. Yakitwala Beene yakisiima era ebbaluwa y'okusiima yantuukako eri ng'eva eri Kabaka Nyabo. That is good. So kimutuukako kifuluma ddi mu mawulire? TV eyasooka, actually Delta TV ye TV gye nasooka okufunako interview nzijjukira, era ko nafuira experience yange eri TV mu Uganda. Then TV yaddako okunnoonya yali BBS Telefina. Bo basooka ne bankwatira ku mukolo ne bampa interview kubanga simanyi ababbirako naye bannoonya era ne banfuna ne bankolako interview. Waliwo gye bayita French TV omukyala akola agency eyo naye yankolako interview, aba NBS, aba NTV abo bankolerako interview ku mukolo nga guwedde. Then nali ndi awo ng'omukolo guwedde, wali wayiseewo ndowooza ng'ennaku 2-3 aba BBS ne bankubira nga baagala kunkolako interview naye nga baagala sinziira eyo gye mbeera oba gye nkolera emirimu gyange. So bajja ewaka ne bankolako interview. Oluvannyuma wa BBS okunkolako interview, waliwo TVs endala nga bukedde ezajja still ezinkolako interviews ez'enjawulo. Naye nga bonna tusinziira ku kisiige kya Ssaabasajja Nyabo. Kati yegwe. So njagala ombuulire ompe eyo feeling eyo eyaliwo kati omaze okulaba buli kimu kibadde successful. Gamazima simanyi engeri gye nsobola kukinnyonnyolamu. Yo feeling nze asobola ogiwulira naye ate simanyi engeri gye okuginnyonnyola. Okuginnyonnyola. Kale nali musanyufu nnyo, kintu kye sifunangako mu bulamu bwange, sijja kulimba. Natuuka ekiseera nga ku kitundu kw'embeera mikwano gyange ne ku ssomero gye nsomera nga bandaba mu ngeri ya njawulo ate nga nali saabimanyiira. Nze njagala obulamu bwo obwa bulijjo. Nga bino by'okubeera artist baali bamanyi Vincent is an artist naye nga kiri being a celebrity, entering into a celebrity life, media life, nali saabimanyiira. Kyampa essanyu, I feel like nali munene. That's the feeling. Sijja kulimba nawulira nga ng'ogezeemu family ndikiikiridde. N'ab'ekika batukuseera gamba sembatya
mutabani waffe oyo yatukiikiridde naffe okitegeera jajja wange yasanyuka natwala amanya ge gonna yagampa so yasanyuka nnyo nga amawulire akoze eki nagafunye nagalabye muntu lwolikola ebintu ebyenjawulo mulimu ebintu byetusuubira kirizagana toyinza kusigala kyekimu oba okitegeera awo woobadde toyinza kusigalawo naye of course buli muntu alina obulamu bwayagala okubeeramu okitegeera so ekyo kyembadde nnoonya nti wawulira otya muli kyasa abasajja si kintuntu okitegeera obulamu bwange bwakyuka kubanga nafuna ekitiibwa kya the Royal Artist of the Kingdom 2023 ekyo kyanyongerako ate nnyo era si yenza oyo omukadde naye kirungi nonkubadde era kibadde a bit challenging funyemu attacks ezimu nga omanyi nze siri munnabyabufuzi I'm not a politician naturally naye era because of what I did I've been attacked in different ways sijja kulimba naye I keep it at a low key kwanza yo ebufuzi sibimanyi yasigenda byasanguza sijja kulimba or anything but yeah there's a challenges zibaddewo naye I think that's the biggest challenge kyenfunye obulamu bwe butyo so kati wookula olina ebintu byokola nga wadde bibadde tebijjamu egyo emyaka ne bikupushinga kati gye bikasuka oyina okunoonya kati nembeera gye baddemu ntya kubanga togenda kudda mabega okitegeera naye totya byebi naffe naffe babingira tuli baana bato so totya bibeeramu naye ojja kiyita abazadde njagala maama ne taata feeling yabwe yali etya taata ali musanyufu taata tatera kubeerawo abeera akola abeera ku safari naye he's a loving dad nsobola okugamba akuyirawo omubiri kyoleta ku mmeeza akiwelcominga and waba akiwelcominze his decision tagikola yika that means ne maama naye akoze eki agikiriza basanyukira ddala era ewaka ndi wanjawulo kitiibwa kyayongera kati era ne baganda bange basanyufu they're proud of me of what I did and who I am. The example I'm giving them my education kubanga singa nali njagala kusiga busizi bifaananyi still nali badde nsiiga I got opportunities ezogenda ebweru kusamba akapiira nefunayo opportunity yogenda okusiga ebifaananyi one of my clients bwe sajja kwogera nangamba I can take you abroad noba nga osiga busizi bifaananyi but I was aiming at education right now ndi Kyambogo University so wenaba maze bachelor yange then nja biraba okay so ekya Ssaabasajja Kiggwa tulinayo projects endala ezize nga zitambulawo oba okasitawamanyiriza Ssaabasajja noga waika njira ne omuzanga abantu actually bambuuza ku mikutu gyange nga Twitter Instagram Facebook sikyagikozesa nnyo YouTube TikTok bambuuza so what next what next nina bingi byendeeta naye just kyomulina okumanya nti there are bigger artists than I am just that I'm favored by God kitegeera so sijja kwewanika I'm not the best naye I'm striving to be kitegeera kyendeeta kyendi mu kufumba tewali yali akirabyeko naye nga kyemulina okumanya kijja kiri kyali kya myezi 7 naye ate si kyekyasooka omwaka guno this is 2023 right first 2023 nawa bishop we Lubaga aliko kati ekisiige kya Yezu so that opened my year and since that day my life has been successful kitegeera kati kyendeeta kigenda kuba kyamaanyi n'okusinga guno omwaka kikyembaddemu just abantu balina kuba bakakkamu balindire ekigenda okweta ku mmeeza okay bane mulindirire ate ekigenda okuba nga kijja ekyo
katukirinde agambe twali yali akirabyeko naye kyo tugenda kubanga ate tukirindirira so ng'abantu balindirira yenyawa okusomoozebwa twakwogeddeko but of course nga bwogambye nti okyali ku ssomero ng'omuntu oba nebyosinga okwagala obeera n'obiruubirirabi apart from okubanga osiiga ebifaananyi singa ddala oba tosiize ebifaananyi kiki ekirala kyogamba nti nandyagadde okola ekintu bwe kiti bangi bakimbuuziza ekibuuzo ekyo naye nze ng'omuntu njagala kuba lecturer amagezi ge nnina njagala nga passing on to another generation bagakozese bazimbulukisa obwongo bwabwe then bagongereyo so that's my life. I want it to live like that. Nti amagezi ge nnina my knowledge nga aliwo agazimbulukise naye agawali nanaddako. That's how Vincent will live forever. Oh, yes. Okay, kasubira bakitegedde bulungi. Kakati omwana omuwala bw'ajja n'akola ku TV oba ku radio baba n'okusomoozebwa kw'amaanyi kubanga abantu bangi babeera bakulaba abakwegomba bonna bali omwo ati obeera wakakwata essimu yo noono mulala naye nakuba nonekwegamba obulamu ne bubeera bwe butyo bw'otegendereza nnyo ng'oli mwana muwala osobola okukola ensobi kati njogera ku ekyo nti kati ofuuse celebrity bakulabye ku TV bakulira ku radio bantu bazze bangi omwana omuwala bw'otegendereza okola ensobi kati simanyi omwana omulenzi ono yatuuka okubanga asiiza ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ensi yonna neemulaba nga nzijukira n'esitore yasooka bwe walinga ku ssomero kati sooka obuulire because nkimanyi gyekiri kyaliwo kiyinza okuba nga wekiri na kaakati era nga kiyisobola okuba nga kyeyongera embeera eyo simanyi oba kyenjogerako kyekyo kubanga abawala bajja weekiri kijja kubaawo ekyo kyaluberera kyemmanyi so okikwasaganyiza otya sookera ddala nze am determined bweliba nga lyerina ekkubo nga lyempitawo ne main road bwe buziba sijja kukozesa ppanya entuusa wange nja kukozesa lino main road ntuuka ewange ndowooza abo bakategedde naye ng'obirabye mbiyitamu si kubiraba mbiyitamu obiyiseemu abawala bajja bangi abantu bandigaye nti Nassali alimba naye nze bino byenjogerako sirimba nkimanyi bulungi nnyo ate and abantu ne bateeka nga kati nkubulira abavubuka bwe bakola mmwe temusobola abalenzi mmwe temusobola kufuna bakazi ne mwefosinga nnyo okuba nti munoonya ssente nti ofunye Nassali kamuteekemu oba ofunye omwana oyo yali ku kamera nti kamuteekemu olw'okuba nti akulabye yajja asobola okuteeka mu ggwe so kiri ku ggwe ng'omuntu ogambe nti nzikiriza oba nkoze ki ŋŋaanye yensonga emu nali mbuuza omuyimbi omu naŋŋamba nti si ffeffekka abazaalazaala abaana okay so abantu kiki kyewandyagadde okwongera okubagamba kuba kati ensi gy'oyingiddemu ndala message gye nsobola okuwa eri abavubuka eri abantu abakulu na buli omu eyandaba n'oyo gwe baatuusaako olugambo bituufu byonna bye baayogera bituufu simanyi bye bakugamba naye byonna byewalaba byewasomako mawulire bituufu naye kyensobola okugamba nti kisookera ddala manya gooliyo kikyoluubirirwa nga tonnakulaba amasanyu ga nsi tegaggwayo n'essaawa zino so tutambula nengenda byonna byonna gye njagala era nenkya nenjagala okukola ki ogenda mu kifo ekirala so nayo determination beera focused weekuume buli kyebagamba kituufu eriiso ly'omukulu waddugala wewalaba twongere okwagala ennyo abazadde baffe twongere okuwa abantu abakulu ekitiibwa gw'olowooza nti gwe wekka eyakasooka okuba nga osiiga Ssaabasajja
bantu bangi nnyo nga bw'ogambye nti n'abamanyi abakusingako ki bangi naye ggwe lwaki toddawo notwanogaa nti naye mu butuufu lwaki nze tewakirowoozaako nogaa naye mu butuufu lwaki nze because ebbanga lyonna abantu basiize ebifaananyi abantu abasiga ebifaananyi obasanga babitimbye nga batimbye Ssaabasajja bo tebalinakoko kirowoozo kigamba nti nange neetaaga ogendako mu lubiri aba Katonda saidi yange okizemu bulungi abeera Katonda bantu mmwe temukoowa kusaba mubanga okkiriza Mukama Katonda saba ate gweobeera omusamizi ow'ensaasi nawe genda owunyenye ebintu byo kasi obeera nga obinyenya nga mu butuufu bwabyo oba kitegeera naye nga temuva ku Katonda tusabe nnyo nze nsuubira nti oba oli awo kasi akaba tekanatuuka buki butuusi naye bwe katuuka mu butuufu tewali kiyinza kugaana si bwe kiri bwekiri nnyo tukomaawo ono ye Vincent abantu bakusangawa ogambye oli ku Twitter oli ku social media nkozesa Semcent @UG from Sembacha then Vincent SEMCENT @UG nsinziira engeri nti nsomerera Kyambogo University mbeera Banda at the moment ewa Mr. Simon at gallery kati bwensiigira ebifaananyi paintings sculptures zonna zoyagala byonna kasita kiwa nga kigwa mu art byanotukonako nekyange kinkwase tuvaani sabukulu kale nga naffe watukase ebyaffe baneesu byamutegedde bulungi temuva Katonda abantu basiga ebifaananyi waaw yabwomeze nokigirako this is nursery naye kyasiba okunyumira ku kino ekifaananyi okimanyi zino envi zino envi zange mba tuwazijjayo bulungi oba kitegeera banange zeezo so neyanza nyo neyanzeeke munnange naye twagulawo ekkubo lya Ssaabasajja Simon sifa twagula ekkubo erigenda ewa Ssaabasajja tusaba n'ebirala ate munaye bitambule bulungi tugambe nti banange yoyo Vincent gwe twasooka okulaba Vincent yali ludda wa nti banange twamulabye wano banange twamulabye wali ebe kituwa essanyu ngaaba okitegeera omanyi ebinene byamawulire omuntu like ebiseera ebisinga asobola obutakulabamu binene oba okitegeera naga sinyala agenda kola interview eyo oba okitegeera naye Katonda ye yamanyi wakola ebintu so tusaba buli kimu kikutambulire bulungi munange Amina. Okay, ono banange ye Simon. Mubalage bamutegeere bulungi. Simon Peter Male. Yo camera person. Noza naye bamulabi. Okay. Byebyo no munange okuva ewa Vincent wato ate naye we yatusa okusima kwenga atusiga nga bwe mulabye tweyanzanyo tweyanzeege. Any message anti tumala kwa mwaka? Omwaka gugwako tusobaka bwange kusingira ddala eri bavubuka bannange beekuume kawuka gye kali bongere okusaba tova mu ddiini yo sigala mu ddiini yo nywereramu bana empisa nayo goal mwaka gumaleeko bulungi mbagaliza amazaalibwa g'omulokozi amalungi wamu n'omwaka omujja 2024. Okay, happy new year to you all. Ababadde batambula naffe kuva gye twatandika ate paka waneeno tusaba bannange temuva Katonda tusaba buli kirungi kyonna akibawe oba mutegeera empisa embi zikendeere empisa ezitali nnungi zikendeere twagale bannaffe nga bwe tweyagala ffe ng'abantu nsuubira nti singa tukola ekyo bannange ensi ffenna tujja kugyeyagaliramu bw'ojagaliza kirungi nange nekikwagaliza nsuubira tujja kuba tutambula bulungi nnyo naye nga omwaka watambulire bulungi buli kimu kitambule bulungi ate tukwasaganye nga gutandika n'ebirala mpola mpola takomya pera kome ete bulungi
nangaba kusibudde naye bbala weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira Embeera tempisiza bulungi